Kadama TV, Kadama ina experience gy'ayagala okusharingako naffe, oba n'okusharingako bakadaama abatagwanga mu mbeera gy'alimu oba asuubira nti bangi abayita mu mbeera gy'ayitamu ate era nga bangi abajja okugiyitamu babeera nga bakola omulimu gw'abakadaama. Katumuwulirize. Gyebale ku ssebo, webale tuweereza, tusiima nnyo empeerezaayo. Nze njogera ku vidiyo eno ey'Omuwarabu okuwaayiriza. Omuwarabu awaayiriza n'owulira nga n'ekiyumba okikooye. Awaayiriza n'owulira nga weetamiddwa. Naye nze Mr. Kadama TV, nze ngamba abaana tokkiriza Muwarabu kuwaayiriza, tokkiriza. Yadde tomanyi lulimi lwe mulage nti ky'oŋŋamba sinza akikoze. Nze naatuuka mu kiyumba kino bannange nga buli kamu konna ayase giraasi Kadama yakyasizza, naye kyasinga okunyiiza oba kye nagambira sigenda kukkiriza kumpaayiriza nga ekyonooneka kyonna kirina okuva ku musaala gwange. Olaba zino enjeyo ezisiimuula ennyumba, zino ebisiimuula ennyumba z'eno ebiyina oluti, ekyo ekisiimuula ndowooza tekiweza na 5,000 za Uganda, ndowooza ekinene ziringa nusu 10,000, ziringa just muze Uganda ewaffe nusu 10,000 bwe zityo oba n'obutawera. Eno eba 1 liyaadi oba liyaadi emu n'ekitundu, kale katugambe liyaadi 2. Naye olweyo olwo ng'omukazi alukubala nusu 10 mu za Uganda 10,000, era ng'ono omukazi nga buli kika kya giraasi ky'ayina akimanyi omuwendo gwakyo, buli swaani gy'ayina agimanyi omuwendo gwayo, ng'ayina ekitabo oyo abiwandiika, ng'omukazi buli kantu konna aba akabala omusaala we gutuukira. Nakugamba kino na kino azisaba bbaawe kubanga yayino bbaawe yasookanga ng'azimba n'amala n'agaana nga yalina okuzimba n'ensayininga, tayagala nsemberere bbaawe. Naye nakugamba kino wakyonoona kino wakyonoona kino wakyonoona ng'omukazi ali siriyasi, ssente zo nga bwe bazikuwa ayagala azimalewo. Naye nawulira obusungu neŋŋamba sijja kukkiriza, oba nkikoze oba sikikoze, anti byakuwaayiriza, sirina kye ŋŋenda kukkiriza. Bayina toyireeti zaabwe za kufurashinga, waliwo zino eza waggulu ng'onyiga wano mabega amazzi ne gajja. Kati waliwo zino ng'akantu kali ku kisenge era kuliko ng'akawuzi, ndowooza muzitegeera bulungi, nga bw'osika zino eza wansi naye nga akafurashinga ko kali ku kisenge, onyiga just kawuzi nga bw'osika ng'amazzi gajja. Walaayo okuva ntuuka mu kiyumba kino sirina kantu ke naali nyonoone yadde, naye abaana nga baboonoona. Naye ekirungi ekiriwo, omusajja wa wano amanyi obbikola. Naye yasooka nampito gwasooka n'aŋŋamba nayonoonye akantu akantu okukakola keetaaga ssente, ate ssente nnyingi, bagenda kuleeta akakola, zigenda kuva ku musaala gwange. Nimugamba nze sinaba kwonoona kantu ako, nimugamba nze
baze sikolesa toyi yonna nga si yange waggulu w'ensula n'owembeera wansi nzijene wange oba n'enfulumaza eyawabweru toyi zaabwe ze basitamako era ebbanga lyemaze muno tewali toyi gye naali sitamyeko nabo okuggyako eyange gyembeera nimugamba nze situkozesa toyi zammwe naŋŋamba nti tozikozesa naye gwazirongoosa nimugamba bwe mba ndongoosa siyonoonangako kantu naŋŋamba kkiriza ate ani ayonoona nimugamba buuza abaana bo nayita abaana bonna ne beegaana nimugamba togenda sala ssente zange sinaba kwonoona akantu kammwe sinaba nekyanga naŋŋamba ekyoyina okukola gamba nsonyiwa naye gwe wakyonoonye kubanga gwakola ki gwalongoosa nimugamba okulongoosa tekitegeeza nti nze akola ki nze abyonoona nimukalira niyecwacwana lwaki tokkiriza nimugamba sigenda kukkiriza kyesikoze nasirika omulala yali giraasi abeewaabwe we bajja wano baganda be bassa egiraasi okufa obufi ate nga bakazi bakulu bassa egiraasi waliwo buno obuntu bwabwe bwe bataakamu obuntu bwabwe bw'okulya baasiza ddala olulala ne nnyina ye yakyasa bannange nga zonna yagala ziteeke ku nze namugamba nze tojja kumpayiriza namugamba zino egiraasi kuba olwedde jjukira baasa gwalongoosa tebasobola bijjawo namugamba zino egiraasi abeewamwe be bazaasa naŋŋamba nedda abewaffe bakasooba egiraasi bbiri kati zonna ziwedde namugamba mu abazaasa abeewamwe olujja wano nga basama giraasi era nakimuteekako nimugamba buli giraasi eyatika wano beewammwe nze sasa wano kintu buli giraasi eyatika wano abeewamwe be bajaasa nasirika teyaddamu najja naddamu omulundi omulala era ng'abaana boonoonye toyi yaabwe era nampita namugamba nnyabo si buli kyonooneka wano nti shakala yakyonoona namugamba nze ndi mukazi mukulu abo abaana bo baana bato katugookkiriza otya nti abaana teboonoona naye nze ayonoona nimugamba eyo toyi abaana bo nze sigigendamu eri mu kisenge kyabwe nzijja girongoosa n'enfuluma njonoona ntya nga nze kulongoosa nimugamba tuuza abaana bo batuuli obabuulirire bwe baba boonoona toyi toddamu kiŋŋamba toyi gy'olisanga ng'esseemu okwonooneka toddangamu kukimbuuza oba shakala yagyonoonye oba mwana saagala kumanya naye manya nti sinze nzekka yonoona nawe kennyini osobola okwonoona tumuddamu kunsibasiba ku bintu byammwe niyecwacwa naawe lwaki tokkiriza wali badde ongamba ngu madamu nsonyiwa nimugamba sijja kwetondera kintu kyesikoze era okuva n'olwaleero kimanyi nze sijja kwetondera kintu kyesikoze sijja kwetondera toddamu nakubimpittira oyina abaana boonoona kye boonoona okinteekako abaana boonoona kye boonoona okinteekako nimugamba wandibanga naawe gwabyonoona bwe yalaba ntabuse yasirika teyaddamu kunyiga era nakati n'obwennyasa egiraasi amatu ge gawulira mangu naye kasita nkyasa nsooka kulondako bino ebya wansi ninfuna engeri gye mbikwekakweka agenda okujja kiki ekigudde wansi kini mugamba kiki mugamba tewali kigudde obeene sepiki yegudde wano n'atunulatunula nga talaba ate abeewaabwe balwawo okujja bajja oba oliawo nakuŋŋamye kazijja genda oyegiraasi bwati nimugamba abuuza abeewammwe nagamba naye mariyamu abeewaffe biki nimugamba ababuuze beebasa wano giraasi sinzaazaasa anti yatika musaala gwange anti muwaayiriza nange kati nawe ekyatika ngamba buuza abeewammwe
ati tebatuulako waabwe buli kyatika ngamba buuza be wammwe ate mwekalizaamu ate bano abawarabu kasita omwekerezaamu ng'ekintu oli siriyasi batumanyira naye waliwo lwe batutya bw'alaba ng'okambuwadde n'obwoba okikoze nga takulabye n'amaaso ge n'okambuwala atya bawaayiriza naye tokkiriza muwaayiriza era owange n'amukaliramu buli kyangamba yeggwe ng'amweyimiriramu nemugamba toddamu kumpaayiriza naawe kennyini oyo nuuna nnyina walo lwe yayasa akagiraasi kyali katugambe oba nga kidiishi naye nga bassaamu obwokulya kirina ekisaanikira n'ayasa ekyawansi nwasigala ekisaanikira kati olwakola bw'ati mugambo olaba n'ennyoko yennyini ayasa kati gwe buli kimu ng'okiteeka ku nze n'asirika bannange tumukkiriza bawarabu kubawaayiriza muyimirireko mugambe nze sinza akikoze ate kasita omukalira atuuka ekiseera n'akuvaako era kati yaneesonyiwa ebyo bye yali abalabala buli ssaawa n'abala obugiraasi n'abala ebisuwaani yabyesonyiwa kuba n'amulaga sirina kye ngenda kukkiriza kuba nagenda okulaba bwe simukaliremu ngenda mukolera amaleko ng'omwezi olugwako nga kugamba kali kayatika kali kabula kano sikyakalaba ng'abala n'ebitaliyo nga sente zo zigenda nange nimwekaliramu ng'ovudde ku ekyo ate batuma babuuza nakubuuza kino kirwa nakubuuza kino kirwa nakubuuza kino kirwa omwana nakubuuza oli nakubuuza nze ebyo babinkola nga nakajja nimpulira nga neetamiddwa naye kati buli kyambuuza n'obwe mba nkimanyi olugoye lw'omwana bwe lutolulidda wasimanyi omwana nakusanga mu ffumiro kino kirudda wasimanyi ngato yange buli kimu kati simanyi buli kimu simanyi n'obwe mba nakirabye simugamba nti kiruwali simugamba zino mbukyajja z'abaana mugamba simanyi naye kati gwabeera mu nyumba gwalongoosa obeera otya nga tomanyi ningamba nze mbeera mu nyumba ndongoosa ate mwe ababikozesa mwe bananyini byo ababikozesa tumanyi gyebiri kati nze mbimanye ntya ombuuza mpale gwajambala namusa siko obyoza nimugamba bwe mbyoza nimbitegeka we birina okubeera n'obijjawo kati nze manyi ntya gye waabitadde kati bandaba bulabi era bakimanyi akimanyi bulungi teri kintu kyambuuza kati nimugamba kati yakimanya n'okuyimirira eri n'akuyita n'aleeguuka emba zonna ne zimuluma nabyo kati n'abayiga era kati takyayasama ng'ampita n'eruli ng'abeera waggulu oli wansi oba luwali kumpi naawe n'akuyita naye ampita n'ensirika n'enfuula nimugamba oyagala weda sikuyita weda towula nimugamba nti kati nzize mbulira kyokola kikyomugamba naye kati kubeera otya ninkuyita bikiri kino nsirika nimugamba nnyabo namugamba nze siri muwarabu kumpita nondeekanira siri muwarabu n'abaana nga bwe batyo bwe bali naye kati bw'aba ali waggulu nga ndi wansi nga yakazuukuka aba yagala buli kimu asanga ekitegese ate simusibeera nayo oluusi ansinikira meseji ekiro bwe naŋŋamba ojja kukola kino nakino 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 tegeke kino nakino 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 kati bw'atabisindika bw'azuukuka tayita atuma mwana wansi n'agamba genda ogambe Mariamu akole kino nakino 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 omwana kasita yimirira n'ayita n'amugamba genda wansi omugambe kubanga mbalaga n'obwampita kwengana siitaba ekyo nakyo nakibalaga bwampita siitaba ate kati bwampita sikyatambula nimutuukako nsigala nkola kyenkola najja obwedda nkuyita obwedda tompulira nimugamba nze obwedda sikuwulira kiki kyoyagala nkole nineefuula zolo
niyesalimba ashakala bikiina kuba amasimu nemusirikirira kati yakiyiga nti n'abaana be ne bakimanya nti bwe bayimirira eri ne bampita sigenda baddamu era oba oli awo mufumbiro nga sekuto muwulidde kola kino n'asirika oba n'atuma abaana mama gambye kola kino n'asirika oba omwana bw'aba ali wansi n'amusindikira message n'amugamba gyewe Mariamu omwana n'apurayinga nanyiga message nenjulira nenkikola ninze n'abalaga okumpita wena wena omutima nuguwawaala sigenda kuddamu kyenakikolera natuuka ekiseera ng'omutima omuntu kati nobwaba nga tampise najja nga simwidde nga neekanga omutima nempulira nga gwona gubuuseemu natuuka ekiseera nga neekanga buli kamu neekanga akumpita ne bakuyita wena wena noweekanga naye kati nagamba sigenda kufiira mu nyumba ya Muwarabu sigenda kukuukuka mutima ningamba kati bano omugezi abasirikira sibaddamu era kati bakimanyi tebasobola kumpita nenziramu ate basooka kukambuwalirawo nga wakabitandika naye bwekibamanyiza bakwesonyiwa era tekyali mwana mpooganira ne maama waabwe yennyini tasobola kubanga akimanyi sijja muddamu omuze gwabwe gwakuleekaana n'obwoba olukumpi n'akuyita n'abanga ayita oba ali luddawa buli kamu ne bakakubuuza bannange twebereremu naye bw'otebereramu lazima Omuwarabu akukubiza pressure